jako akawuwo. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Mathias Mpuuga avumiridde enkola y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze okuwa omwagaanya abantu okuzimba wansi wa waya z'amasannyalaze, ekyagambye nti y'omu kanaaluzaala olusaviirako n'omuliro okusaanyaawo ebintu by'abantu. Naye mu nsi endala ezirowooza ku bannansi, settlement ng'eno esobola okubeera developed. Abantu babeeramu naye nga luwo babote n'amayumba amalungi. Gavumenti ekibeera gavumenti kwe kulowooza ku bantu bali mu mbeera embi ne babasalira amagezi. Okwogera bino abadde adduukiridde abatuuze b'e Kamokya abajjirwa ebintu byabwe mu nnabbambula w'omuliro eyasaanyaawo ennyumba z'abantu eziwerako gye buvuddeko. Ono abadde awerekeddwako abakulembeze okubadde ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Leusi Rubongoya, ababaka okubadde Nnyeko Derrick ne John Baptist Nambeshe wamu ne Nyanzi Fred ssaabakunzi w'ekibiina ki NUP. Wano omubaka Mpuuga wasinzidde n'asaasira abatuuze b'e Kamokya olw'enjego gye baagwako, wabula n'akukulumira gavumenti okwesuulirayo gwa naggamba ku kuyamba abantu bano. Gavumenti ekibeera gavumenti kwe kulowooza ku bantu bali mu mbeera embi ne babasalira amagezi. N'amazzi obuzi payipu amazzi aganasobola ne gatajjamu no nga gabwerega abantu ne gabula. Ggwanga lya kika kirimu. Abakulembeze bantegeezezza nti ne ofisi ya Prime Minister erimu ebigwa bitalaze tibaagala kumanya. Olaba bali eyo beekangabiriza ne mu bulangi kino n'ebintu ebitali mu makulowooza nti n'eggwanga bali balitegeera. Olw'okuba nti enjega eno yagwa mu kitundu kino bateebereza okuba nti yava ku masannyalaze, Mpuuga agamba nti ekitongole ky'amasannyalaze wano mu ggwanga kiragajjadde nnyo abatuuze obutabalungamya wawe bateekeddwa kussa mayumba. Tegezeddwa abantu abaafa amanyaze agabookya nga waya zikususulwa omuliro. Ndowooza waliwo ekizibu eky'amaanyi. Abawumeme nabo yali nsobi nnene okuteeka high power voltage faana bwe wansi w'abantu ne batakonsideringa relocation. Balina okukirowoozaako, ekimu ku byo kirina okugivinga away. Y'omubaka John Baptist Nyambese agamba nti bo ng'abakulembeze abali ku ludda oluwabula gavumenti bali wamu n'abantu bano era nga balina okuba abagumu. Tuze wano kuyimirira namwe mu mbeera enembi. Gavumenti erina ministry enamba eyabikwa tebilaze neye kuva omuliro kuno lwe kwasaanyayo ebintu byamu n'ennyumba zaamu. Teri ne minisita omu oba wa state mu ministry enamba ya OPM eyazeeko wano. Ffe tuze kubeebaza mmwe kwebeereramu n'okwebaza Katonda oyo abakuumye ne mubeera balamu. David Rubongoya asiimye abatuuze abeefuddeko ne basobola okuzzaawo ebintu byabwe mu ngeri emu aliko obubaka okuva eri ssenkulu w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi bw'abawadde. Nga waliwo kye mwekoleddewo okulaba ng'ekifo kiddako. Bwe nali wano last week bino byonna byali tebiriiwo, wali osobola okuyimirira wano n'olabira ddala ekiri eri. Somwe balenye okwebereramu. Abatuuze bategeeza nga bwe bali mu mbeera embi naddala oluvannyuma lw'okukosebwa omuliro guno. Embeera yakubonaabona nga bw'ogiraba. Embeera yakubonaabona omuliro gwatukwata guno nafunye essaayo ke bwandi ku sayidi ndala naye bambi abaana baffe abasayidi eno omuliro kataba bamalewo naye nange nadduka okusinga ekyalo kyonna nga Kisenyi 2 tubadde twetaaga abantu okuyambibwa naddala kusereza za namba njezo engeri yatulimba limba twazifuna. Bino byonna babituuseeko nga baweebwa ebintu okubadde obuwunga, sabbuuni, ebijanjalo ko n'ebyebirala era nga basuubiziddwa okuweebwa amabaati agabalirwamu obukadde obusoba mu 3. Twanyolera wamu nammwe tugenda kubeera nga tubawo obuyambi buli kiseera era twasaba olukiiko wano abatalina wakusula tugire nga tubawo okusula okumala ennaku 6. Abatalina kyakulya tubawe nga tubawe ekyokulya paka lwemunaddamu ku maanyi agabeerawo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Buli bakulembeze abali eyo basekidoomu abasobodde bandi badde batuwa obuyambi bwe buti ne tuyamba abantu baffe bannange. Abantu bagirwa ebintu byabwe